CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mugamba mwenna abatugobera yonna gye musinzira okuba nti ate mutugoberera. Papa Sidi avuddeyo officially ne yeeyogerera. Yatandika atya ebisiyaga, yayingira atya ebisiyaga, agenda atya wa Pastor Kayanja mu bisiyaga. Ngenda kukuwa Papa Sidi omwewulirireko ye kennyini ng'omuntu nga yeeyogerera. Kuba muntu mukulu, musajja mukulu. Ate n'ekirala ngenda kukuterako ka video aka Papa Sidi ng'ali wa Pastor Kayanja. Opo kitegeera olunaku lwasooka okugenda wa Pastor Kayanja n'ako ka video nako nkayina owulire emboozi gye baanyumya. Then we mmala okukuwa aka video ka Pastor Sidi, omala okulaba ka video ka Pastor Sidi ng'ali wa Pastor Kayanja olunaku lwasooka okugendayo, agendayo olunaku lumu mbo ng'agenze kusaba. Then male nkutuuseeko emboozi ya Papa Sidi ng'anyumya emboozi, yayingira atya mbisiyaga, yagenda atya mbisiyaga, era kikakasibwa mbu yagenda mbisiyaga ng'akyali wa Dr. Kamiliyoni, ng'akyali ne Kamiliyoni. Kakati kankutuuseeko ka video kaneeno Papa Sidi nga yakagenda wa Pastor Kayanja, ate then n'oluvannyuma nkutuuseeko emboozi ya Papa Sidi ng'anyumya emboozi y'ebisiyaga, yayingira atya mbisiyaga, yatandika atya bisiyaga. Tumaye tweyongereyo. Video eno gimpere like ate ogirabe mpaka weggwayo osobole okumanya emboozi eno eri kuki, etandika etya era byatandikirawa. Papa Sidi. Papa Sidi. Jango. He was telling me yabadde ngamba this afternoon. Etuntu lya leero. He said he's been in so many nations. Angambye nti atambudde amawanga mangi singing ng'ayimba. And he said, me, I'm not saved so that I can travel. Nangamba nze sirokose kutambula mawanga. I'm not saved that I can maybe go and perform. Sirokose kufuna bututi wa He said, buyimbi. I've made this decision. N'agamba nkoze I've brought okusalawo. my family to God Ndeese family yange eri Katonda. because I want God Kuba njagala Katonda to change my life and the life of my family. akyuse obulamu bwange n'obulamu bwa family yange. batadde nebaki abantu bakirabanga ekintu ekive okuba ng'ozina ennyolo andi beebuuza omusajja olaba ogenda mu toilet n'ogenda okumansa obusa amazine gakuluma naye ate omusajja okuzina amatako omusaana wuyo ogambe kaluma akaluma bwebanga embala ogambe kaliera kagirika kufa sikaati naye nga obumanyira kabanga abakazi babateeka embuzi era kati papa bannaye abasiyazi mwewadde eddembe nabasi mwinamu bw'oyagala n'ogamba ono mwagala ne mutya abasumba ojingako story ki bujingo alaka walunnyo walunnyo bujingo oyo alaka alumira togamba yavuganya eggaali mala munamugenda ennyolo yakulira eyo yavuga nnyo gogolo beki ate kisemba kino kisemba kino kiba kibavumirira kino kipasita semba ne kupasa semba ewo omufunamu uloza yitanga kyoyo zigamba alimeddeko sagala kwogera nnyo ku bantu penge pasa semba yabadde wano ngaavuma abasiyazi kasuku mwana ate kati yebandowooza ye naye kyaki ekyo kyalowooza nga bwe weetaaga nosooka n'omukwata libawundi n'omukwata employment director gyebakwata lukwago yeeraga employment director munaabuuza sida maani mu comment wuyo sida agambye naye ebintu bya girisi binasooka bitubuulire alimazeemu bbanga ki
kabano kazannyo katini kisinziira omanyi obanga oli mupya ogogosa girinso kweta kipoli waliwo loops ze batunda bino byaddi byabadagira bino baby oil batunda byokozesa naye waba omuntu nga mupya nga abadde tabimanyi mu kusooka wano bimutawanyamu biruma kabanga akajiri tomanye embalu penge ekikulu kumisa bintu bye ebanga embalu naye nga wano kintu kirina omulwakwa nti abantu tebakimanyi ogambe mu kusooka kaluma kale omulaba nga amannya agasimbye amannya aba agasimbye naye nga kimala ne kita n'okimanyiira abo bayita abambeere abo kabanga akagirita ke banaakwata ne bakakuyisaako bwe bati naye nga okozesa ate loops ezo waba ali smooth naye penge lwaki ogenda nnyo etoba eddiipu wali wambuuza mukwano gwange bamuyita mikiru agambye gye basinga bayinza okuza n'ofubutuka obusa oba n'ofuna infection eyo mabega oba n'otana mwana bintu birimu bo kibinza kuba obadde obizinira e Uganda nga oli ku low profile naye gyewazze abasajja bazina ojja kufuna bate kubira byogamba gw'obadde ozira naye n'ogwawo musingasinga ajja kuyiikula lasita ogenda oyimba tosooka kwepimira ate ng'omanyi kugwawo ne kudolina so ogambye ogwawo lwa bookire neze nkuwonizi anti malapima booki bagenda ku booki olw'okuba ono ebuganda nga ojja kuwa omulanga guli kudanyera mana agenda okukwatako wansi nga lasita oyiika oyiro begendereza abamu wanisigadde gwozina naye nga penge tuwayizzaamu nze ndowooza kankote amiina genda funa kubateesa ojja kubeera bbali nga gwobalaba wateesa nti abya anatera okugira wano nina omukolera olukopo lwa caayi wano ogenda mukolera olukopo lwa caayi ayagala nnyo ka kofi olina obuzibu obuguliragulireyo ng'otusiba olina obulamu bw'omugulire obanga empale n'ebintu bye byayagala byasinga okwagala ayagala nnyo ka kofi ayagala nnyo obulabulabu nabwekaba katono kuba ayinamu kati gwe akantu konna ng'okategese yakulagako gwe penge oli wange alhamdulillah gwe penge tuvudde wala olina okimanyi olugero lwonna olumanyi naye ngaekisinga bukulu nafuna kubateesa ng'obawulirira omusumba tusaze tumuleke erinnya lye kuba abantu bakambwe nga wogambye abantu baleke omusumba muleke naye papa nkize kyenjagala kyekusabiranga kyali wange wandifunyeyo ka insurance gy'otuukeyo abasajja bajja tuuka essiro gwe mubasingasinga bayinza okuza n'ofubutuka obusa oba n'ofuna infection eyo mabega oba n'otana mwana bintu birimu bo kibinza kuba obadde obizinira e Uganda nga oli ku low profile naye gyewazze abasajja bazina ojja kufuna bate kubira byogamba gw'obadde ozira naye n'ogwawo musingasinga ajja kuyiikula lasita ogenda oyimba tosooka kwepimira ate ng'omanyi kugwawo ne kudolina so ogambye ogwawo lwa bookire neze nkuwonizi anti malapima booki bagenda ku booki olw'okuba ono ebuganda nga ojja kuwa omulanga guli kudanyera mana agenda okukwatako wansi nga lasita oyiika oyiro
begendereza abamu wanisigadde gozina naye nga penge tuwayizaamu nze ndowooza kankote. Amiina benafuna kubateesa ojja kubeera bbali nga gwobalaba bateesa nti Abbey anatera okugira wano nina omukolera olukopo lwa caayi wano. Ogenda mukolera olukopo lwa caayi? Ayagala nnyo ka kofi. Olina obuzibu obugulyaguliyo ng'otusiba olina obulamu bw'omugulire owange empale. N'ebintu bye byayagala byasinga okwagala, ayagala nnyo ka kofi. Okay, bad.